Ebya Bruno K ne Crystal Panda biwanvuye era ng'omuwala eyavuddeyo n'abagamba story eyabadde y'ennaku omusajja eyali bbaawe avuddeyo n'atunyonnyola ekituufu ekiriwo mu byonna bya bulimba era nga Bruno K ne Crystal Panda munnange omuwala bamutadde kazito baagala abaddize ssente zaabwe abantu ze bamusondedde wali ku ttiimu Kimpanya. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi baddiya nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Ninyongera okusabirako mwe mwenna abalwadde abakosefu tensaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye mukwano nga gwe tebakuwa mirimu mukubireko agenda kubanga akusomereddwa munange sigenda kulisa nkutandise ne mwana muwala ono Karimu ono nga yavuddeyo ng'anoonya famire ye maama we yafa nga alina emyezi 3 kati ate n'amaana afiirwa abaana be n'omusajja gwe yafumbirwa n'amubonyabonya kwegamba ng'akozesa advantage nti olw'okuba omuwala talina famire. Ono omuwala kyemmanyi abantu bangi bamulabyeko era nga story amazima ekaabiza ddala amaziga era nga nabuno obudde mulema naye kennyini yafuna accident yafiirwa abaana babiri naye ng'enfa gye bafaamu etiisiza ddala nga balumbibwa ebirwadde ebitategeereka kugamba yo story mukwano y'amaziga meere ngenda kubanga ono omuwala ye kennyini mu batuusa abali mu comment section muyinza obba mu family yange. So to my family muyinza okuba mumanyi nga Nabunya Lynn muwala wa Mbabazi Janet yali omusomesa ku St. Anne Preparatory School. Bambi mbasaba family yange, if you're watching look for me guys. Ge mazima si byangu okulanga like toina side ya mami wo yonna osegera n'oba onyigirizibwa ku side ya taata oba toina gw'oloopera already okufiirwa maama mu bulamu bw'ensi eno si kyangu okula ng'okuze na jjajjaawo kati ogatyuka okuba nti no even mama wo tomanyi gyali tomanyi malalo ge gye gali you don't know their whereabouts. Actually the funny part omusajja I broke up with a man for that reason. That was one of the reasons. Achadde ewaka antuusiza ewuwe atandise okunfuga like nga yatuuka ekisaana abinnangira n'obinnangira nti alinga nnyamba obuyambi okubeera nange kubanga mbu nnina ye yekka na famire na jjajja wange yekka of which natuuka okuba nti nno nzadde omwana bannongoosezza olunaku lwennyini lwe bannongoosa yandeka mu ddwaliro nagera neebaka n'omukazi omulala and on top of that omukazi like the disrespect was too much. Omukazi yatuuka ekiseera n'ankubira n'essimu n'anvuma n'agamba mbwa gwe biki naye nga nze gwavuma embwa kalifomu akyandi ku mutwe n'akafuluma ICU n'akamala okuzaala olukindo lunnuma n'enfuna n'obuzibu n'afuna spinal headache yamalako almost 2 weeks nga ndi mbulumi bw'amaanyi ng'omusajja tayagala kumanya because he was like ogenda kundoopawa jjajjawo mukadde tosobola mweraliikiriza nakuyamba buyambi like you don't have family okitegeera paka mwana wange kutuuka afudde sijja kulimba my family because I feel like singa baaliwo sandibonyebonye bwengi. Bw'atyo omwana muwala bw'avuddeyo ate nannyonnyola ennaku gy'ayitamu so gwe wenna munnange ng'omwana ono omumanyi oba baakugambako nti olinayo muganda wo munoonyeeko okuba embeera gy'alimu si nnungi naye munnange maaso awo ngenda kubateerako ate vidiyo y'omusajja eyali bbaawe taata w'omwana oli eyali omulwadde w'omutima ate nga naye aleese wiino omukambwe nnyo era agambye buno n'ebino bye twalaba bino byagambye nti byafuna accident mbu yali agenze na musajja Dubai naye ekyo kyo kimanyikiddwa nti abasajja babeera n'ebbu osanga we bityo byalowoozaamu naye maama obeera okaaba naye ate ng'owulira stories z'abanno abantu balina ennaku abantu balaba ebinene
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omwami oluvannyuma lw'okulaba story ye yali mukazi we gwe yazaalamu omwana ye agamba omu ate ye omuwala agamba abaana babiri munange ng'asitukirawo ng'akubira Bruno K ng'ayanjala mwana muwala okuva Kagera akasooka paka Kabiri akasembe era munenge yatugambye nti n'ekyomuntamu yamala naye gyali myaka 4 naye ekyomuntamu bakikwasaganyako emirundi 8. Ngenda kubanga mbikutuusaako mu maaso awo bino byo ffenna byatutabudde ani mutuufu omukyala ye mutuufu kuba story y'omuwala amazima ne woba tokaaba nati mchampanya mwebale sente ze mwasonze ne mu omwana oyo mwamuwadde millions eziwera 8 kusinziira ku sente abantu ze baweereza. However, I'm a bit disappointed. This story has turned out different. Best njagala mulabe olabe video eno gimale mugenda bampanvu genda ba dakika nga 2 bawa Jami yankubidde simu naye njagala mugiwulirize. Jami, I'm disappointed in you because people trusted you. People felt pain and they contributed. Fena twakabya amaziga, Panda yakabya amaziga. The whole Champagne people, everyone, but you financed us. Mwabaleta abantu okulekera oyamba abantu. You can imagine. Why did you have to lie to us? I mean, because you convinced a lot of people. Nze nasanze story muganda wange Panda yagikwata agiriko he's trying to help you. Naye abantu bonna ku Champagne wabasiriwaziza. N'ebigambo bitono nnyo naye njagala okwetondera buli Champagne member. Mwandaze omutima omulungi man guys era mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye njagala mulabe audio eno mwenna mwejajingireko njagala muwulirize phone call gye nabadde ne bawa Jami mwenna mwewulirireko. So gwe taata w'abaana? Nze taata w'abaana si bonna. Anti yakuzaalamu mwana asooka n'owokubiri? Bonna n'abagamba baafa. Yabalimbye. Nabadde oba simanyi bw'olina obudde kuba mbadde njagala tubiviire ddala. Nina obudde. I'm listening. I can listen. You tell me. Ate what I wanted, you can record. I am recording. My phone calls. My phone calls record themselves. I will send it to Panda. You. Okay. Kuba nange nfunye obudde ntera kuba bize kakati ndi in fact n'ebyokulya n'okulya ekintu kyonna kinnemye kubanga nasoose n'endowooza mundi ngamba abantu abamanyi n'abamanyi Jami nga nange bamanyi okusinziira Jami byayogedde kirabika bubi kiswaza oba kyanswaziza nnyo. Nze nasanga oyo omuwala yali vaccine. Namusanga yali vaccine. Namusanga mu gurupu y'abawala basulanga abawala nga 8 baali basula Jami waliwo gwe bayita Keza waliwo gwe bayita bangi ba Esther baali bangi nga basula outside z'emunyonyi naye nga abasuzayo gwe bayitanga Keza yabasuzanga kati nabasangira nga manyi ba vaccine bwe bava okukola badda mu mabaala nenjagala omuwala nemusiima kuba yali alabika bulungi nenjagala mwagale. Mukwano gwange yangaye ekigambo kimu nangamba abo abawala tosobola mwagala n'omussa waka kuba gwe sibyo ebintu byo tosobola abo bawala ba mabaala mukwana n'omussa waka
okitegeera ne mugamba njagala nkyusa obulamu bw'ono omuwala naye akirabe bino abikole ki abyesonyiwe adde mu mbeera z'abantu ba bulijjo bino bibalimu ebyokuzunga mabaala wano wali bakole ki abyesonyiwe abiveeko ye kale gezaako naye nze gambe kuba nze mmaze ebbanga nga mbabeeramu ku wakabala bakubeera nze siri muntu nnyo wa mabaala kati ne mugamba nze mwagadde nembeerawo nenkwana jami nasooka n'agaana kati nga simukwana mbu musanga munyonyo wabula balina ebbaala gye babeerangamu ennyo nga nze kati yampaliriza n'okuba nga everyday nsobola okujja mu bbaala olwani olw'okwana jami nsobola omukwana mumatize asobole okunzikiriza tutandika obulamu bwe butyo nkwana jami akkiriza jami bwe yakkiriza atandika okujja ewaka infact yamala emyezi ng'ebiri ng'ajja ewaka nga seebaka ku muwala oyo nga ne bwe mukwataka ngamba tayagala yakoowa abasajja ayisa ebizibu bingi n'abasajja naye ng'era kyasinga okundaga mbu taata w'omwana we kubanga yali nze namusanga alabika yali yakafiirwa taata w'omwana we oyo gwe yabagambyeko gwe yeetikka okuva emulago ate teyamutwala matugga yamwetikka kuva mulago mpaka Namasuwa wali kuwapa eboyizi ekyengulu jjajjaawo ayina amayumba g'abapangisa we yamwetikka omutwala namusanga yakafiirwa ndowooza myezi ng'etaano kati nga omwana yakafa ng'alimu eyo embeera kati naŋŋamba baawe yali tafaayo okulabirira ki kuba ne baawe yali bano bapukamingi ndowooza muyimbi bapukamingi naye ng'alabika yali teyafaayo ku mwana ate nejjami ng'ekiro alekawo omwana n'agenda nnyo mu mabaala kuba ebyo nabimanya sitole okusinziira abantu be yabeeranga okumpi omwana n'atuuka n'alwala n'afuna measles nga wa myezi 8 measles ne zimuluma nnyo kati bagenda ozuula measles batandika omutambusa mu malwaliro bamutwala emulago ndowooza kyali leeti ndowooza kubanga oyo omwana teyali wange byonna nabiwulira babinyumiza okitegeera kati bambi omwana afiira mu ddwaliro bamugjayo bagenda bamuzika omwana bamuziika Jjinja taata w'omwana yabuwa ejjinja ompuliriza bulungi panda kati tuvaawo ebyo mbimanya nejja mbimubuuza abaako sitole gyampa omanyi kyayina ye muntu akuliyetinga sitole ng'eyina okukwata ku muntu oyo omuwala akuliyetinga sitole nga gwe kennyini agiwuliriza eyina okukwatako n'amaziga gayina okuyitamu omusaasire bw'oba wamuyamba okole ki omuyambe mpuliriza nkwatagana nejjami nga bwe genda namusanga ne banne nga basula mu luumu basulamu abawala nga bamanyi ba vaccine ne buddansi obuvubuka bonna bajja oluusi babeebako omwo ne mugamba jami lekerawo okubeera eyo jangu obeerewa ewange sigganye okubeera mu mikwano gwo n'ogendanga n'obalaba naye tandika okubeera ng'okola ki ng'ojja obeera ewange nze njagala obeere wano ko ye tewali buzibu jami ne mugamba lekeraawo okusheyalinga engoye ne banno nga bw'omanyi ba vaccine ono alugjamu n'alwambala ono alugjamu n'akola ne mugamba saagala kuddamu kirabo buli wiiki njafunangayo sente oba buli nnaku 3 tugulengayo olugoye tugule oweze kuba yali mu butuufu si kwogera bubi nkyogera kubanga ya exposing ebintu bino yabireese mu mawulire sandi byogeddeko kuba nze siri muntu wa mawulire ye nnyini ne mugamba olaba toyina nangoye naye toddamu kujjayo ne bw'oba oli yasigaza olugoye lwo ne bwebanga togimulekere tutandika okugula ebintu ebibyo obeere n'ebintu nga bibyo saagala kuddamu kulanga okyeyali omuntu yenna tasyeyalinga kintu beera wano ewaka tubeere ewaka kati nze kyesaamanya ng'omuwala kiringa bw'onoosalawo n'oyagala okozesa essente olaga omuwala mbu omwagala naye ng'ekigenderwa kye nze saali tayipu y'abo abantu bakola ki bayagala kuba yali yamanyira abavubuka baddansa abavubuka bano bagundi kati nga mu abayimbi nga be yamanyira abantu okubeera nabo jangu n'asula wano n'asula waawo n'asula n'oyo n'avaawo enkera n'adda mbanne nga byo be bakola ki naye kati ng'ebyomukuumiramu mbu ne bw'oba otambula kale tambula naye komawe waka nga teyakola ki kuba saamukugirako okutambula saamugambako mbu totambula ebbanga lyamala ewange yatambulanga n'agenda olumu ng'agenda
ne mukubira simu ne bangamba yali kati waliwo bawe DJ kwa Boys gwali naye natulayo ennaku 2 n'abeerayo n'agaana okudda ne bangamba kati kubanga abo bonna nze nabanyumanyira kuyebaza X birangiranyi n'agendeyo n'amala ennaku 2 mbaza X waliwo simanyi tuga abayimbi bangi abavubuka birakwatagananga ng'ate agenda n'abeera naye waabwe n'asulayo okitegeera naye gwolooza musajja ki agumiikiriza kuba nali mwaganze nga njagala akyuke nga agenda n'abeera mu abo n'asulayo nadda neyeebaka ewaka ne mutunuulira nze Panda namala n'oyo omuwala emyaka giri 4 naye nzi okugamba emyaka gye twamanya ebbanga lye twahavinga sex nyinza okubalira emirundi gyoza mu myaka 4 nyinza okuba gyalinga emirundi 8 nyinza okikkiriza ng'omukazi wumba awaka tegeeza ayitakwagala ekitege webale yali tanjagala ate ng'akiraga n'olw'obuwambu nalinga nina okubamba mufaako mwagaliza njagala buli kimu akifune nekimukiripinga okubanga agenda ne banne n'abanga kuse gyafuna laavu n'akomayo wange neyeebaka ne mutunuulira okitegeera kati nekimpitirirako okiwulira kati bwe kyampitirirako nayogeranga nnyo ne sisita we bamuyitanga Kanta sisita we yangaye ekintu kimu naŋŋamba nkubuulire muganda wange muleke tojja musobola ng'okusinzira embeera z'olimu wetaaga omukazi ng'akutegeera kubanga osobola owa omukazi buli kintu kyakola ki kyeyeetaaga naye omuganda wange mukole ki mwesonyiwe tojja musobola bw'aba ali mu ezo embeera z'alimu n'okusinzira byayogera alagira ddala mbu tagenda beera naawe kubeera lumu yaŋŋamba naŋŋanze tolowooza mbu najja wano okubeera naye fumba nze sisobola beera naawe oba ekitegeera kati nno Panda okumanya abasajja abamu tugwa mu laavu ne tusiriwala nasigala ndabirira oyo omukazi ng'ali waka najja afuna olubuto olw'omwana gwagamba ow'omutima oba mpuliriza bulungi omwana oyo ye wange oli eyasooka teyali wange kuba yabigasa ebintu biri ng'alaga abaana bonna ba muntu omu okitegeera oyo omwana bwe yafuna olubuto yasooka n'afuna olubuto era ng'abeera mu mabaala anywa shisha bagende ne banywa shisha nga bw'obimanya ebintu by'amabaala olubuto ne luvamu nga lwa myezi 2 era kusendeza nembonaabona n'omuwala paka bwe yateberanga olubuto oluvuddemu ne bamulongoosa mu malwaliro nenkwata sene ne sisita we yaliwo yajja mu ddwaliro nga bamulongoosa omujja mwana kuba omwana mbu yali avuddemu nga balina omwoza munda akitegeera kati nembonaabona naye n'aterera ne muzeeka ne muga akakkanamu ne wayita ndowooza emyezi ng'ena 3 n'afuna olubuto olulala bwe nfuna olubuto Jami yabonyaabonya nze nga Jami asiiba ewaka n'omulekera ssente kuba nze tewali lunaku bwe yasiiba njala mbu simulekedde ssente ate nze saddanga waka kulya mmere mbu nninda mukazi wange afumbe njakudde ng'afumbe oyo bw'olaba amanyi okukola buli mulimu ewaka naye tegikolanga yagaananga Jami afumba bulungi emmere naye yagaananga okufumba Jami nga omulekera ssente n'omusanga nga oba yagenze n'agula ekikomando oba chipusi n'alya n'ebintu byaliriddemu n'abikulekera nze ngamba ku mulimu ne nneeyoleza ebintu ekooyo byaliriddemu ne neesimulira ennyumba ne nnumboosa kubanga era yali tayoza wadde engoye nga n'engoye bwe ziddugala ezize tanyiga mbu oba engoye zaddugadde nga nina abakazi abajja ewaka ne booza ki engoye naye nga waali okitegeera nga waali kati mu mbeera y'olubuto bonna ate saafunako kaseera era kanvinga sex naye mbeere naye ng'olwaŋŋamba kimu nze mpulira sina kyenjagala omukazi w'olubuto tebamusumbuwa saagala byakunsumwaza olubuto bankyalisa sex bwebityo kati nze nakimanya mutima mbutakola ki tanjagala nemanya kamulekera obulamu bwe kubanga agenda kunzaalira omwana sikiinaako buzo kuba omuntu bw'oba omwagala oba oyagala nnyo omwana gwagenda okukola ki okuzaalira Panda ekyo okimanyi oli muvubuka sikyo ompuliriza bulungi manya gundi Bruno nerabira ejja kunsonyiwa Bruno kati nsonyiwamu kakati bwe yafuna olubuto olwokubiri olwo omuwala n'ayenjera mu mabbala ng'anywa shisha anywa omwenga bwe mugambako ewaka neyekyanga n'amala ennaku 3 nga taddawo nga waka nga mukubira essimu oliwa tanyega nga naye omuweereza message ku WhatsApp aziraba n'azibikula n'azitaziddamu bwe muweereza audio anziramu kimambuuzo nnoonyako njagazaaki nkubira sisita we nga tali wa sisita we kegangayi abeera eyo n'emikwano gye nalinga mmanyi nga tabeerayo kati nga yeemalako emirembe ng'ali lubuto y'omwana teyandifunye ataaka kuba mmanyi omukyala w'olubuto bw'aba olubuto
alina okukakana waliwo ebintu ebimu byatalina kukozesa ng'ali lubuto naye teyabisalako yasigala anywa omwenge mungi yasigala agenda mu mabaala yasigala anywa shisha tugenda ozaala oyo omwana okumuzaala ebyo byagamba mbu bamulekera abaana mu malwaliro omwana yamuzaalira omwana bamulongoosa nkuba bamugamba omwana amazzi gamuggwamu tosobola sindika mwana ndayira nga mukama ndaba ne bwe tugenda ku ddwaliro bwe yazaalira omwana yakeera yankubira essimu naŋŋandi mu ddwaliro ne muba oli mu ddwaliro kinaŋŋa ndi kwenula oggu wano ne mubuuza biiru bagambye bate baba bagenda kulongoosa naŋŋamba simanyi ne muga nninda nzije nagenda otuuka nga abayingidde theatre bamulongoosezza biiru yaliyo navaayo nga nsasudde $3 panda buli lunaku nasulanga ku mwana oyo mu ddwaliro tumubuuza muganda we bamuyita Keni twasulanga ffembi ku ddwaliro ng'oyo mwana muki ng'omwana yakazaala ng'azadde kuba tetwasooka kumanyiramu ng'omwana gwazadde ayina ati ataataaka yafuna obuzibu ku mutima oba okitegeera ekinnuma mbu nabeererawo omuwala oyo mu mbeera yonna gye yaliyo nenjagala mulage mbu waliwo omuntu ayinza okukwagala ne bwoba olinamu ebizibu ne bwoba olina ekikusumbuwa waliwo omuntu ayinza okukwagala ate kimanyi ayinza okweza kati kambuzi bye yatumiza baganda bemaama we bituufu kuba gwe wamalako ebbanga naye panda kivula nakubuza olina obudde kuba yonna njagala nkuviire kumu kati tuva mu ddwaliro saamusuulawo nga bwagana namusuulawo fine embeera gye yampisaamu ewaka naawe okimanyi nafuna omuwala omulala jjami saamugoba waka yasigera ewaka nga buli kimu akifunanga bwakifuna n'oli omuwala n'abeerewo nga buli kimu ye naye yamanye ebibye bwabikwasaganya jjami ye yanoonyereza okumanya omuwala oli bweba nnina omuntu omuki omulala natula nejja nemugamba fine onoonyereza buli kimu kale okizibu naye ebbanga lyetubulamu tulinga baluganda nze ndi musajja sinzabeera muki mweyo embeera nima nasalawo tubeere ffenna sikulinaako buzibu beerawo buli kimu nkikuwa naye obulamu bwange nindusanyuka kubanga sigenda beera nga mpankawanka buli omu njagala ono njagala oyo nina ofuna omuntu omulala nkole ki kubanga okimanyi tonjagala ne bwegamba kino tekisoboka tekiribaawo okitegeera ebiseera ebyo ng'akyali lubuto naye ng'alugenda lukula kati eyazaala awo ebyokuzaala mbigambye ne tukivaako bwe yamala ozaala bw'ati nze namuwa kuba nina emmotoka nali ndi bize neŋŋamba mukwano gwange ne mugamba emmotoka eno okwata emmotoka eno vuga mukazi wange mutwala ewaabwe kuba sisobola beera naye waka nga yakazaala kumulabirira ng'ate bamulongooseza ate bwe ŋŋenda okukola mutwale wa jjajjaawe ematugga olwo ne jjajjaawe nga njogera naye naŋŋamba muweereza ajje oyo abalimba ayina famire ennene jjajjaawe mugagga ayina n'essomero ematugga ekigoogwa okiwulira kati nze muweereza ekigoogwa famire ya taata we era gyakulidde muteri famire esingaawo famire ya taata we yeba famire yo maama we bw'aba yabula fine onyampola naye si yennaku gyagamba mbu omuntu ali mu nnaku jami tasulangako ku kkubo jami yakoma mu siniya 6 yagaana okusoma n'adduka ewaka n'afuna olubuto olwo olwasooka funa mu siniya 4 yakoma mu siniya 4 n'afuna olubuto ng'abeera jjajjaawe gyali ayina omuntu abwavu jjajjaawe avuga n'emmotoka ayina essomero ayina ettaka ziringa yiika ziringa 2 awo emagundi ematugga oyo omukyala yalabiridde jami bwe yamala ozaala oyo omwana eyaffe yasooka ataali wange yeegayirira jami adde ku ssomero jami yali atandise amabaala n'agaana naye abantu bayinza obutayagala kumbirivinga kati nsobola okukubirako we tunaba tuli live n'obitugamba ku ssimu sijja kulaga feesi yange naye ojja kunkubira njabawa evidence kubanga nze ekindeese sandigambye naye yannumye nnyo okubanga asobola okunswaza mbantu kuba kyemba njagala ekituufu okimanyi nja kukubira ku audio call ngiteekeko baba bajulia tuteragenako saawa 5 awo 5 kitundu simanyi bwoba aweeki nja kukubira essimu nkugambe nja kukubira nkugambe kuba ngenda sooka mbakubire audio
omuwala oyo ekimanya ajja kwegaana naye nga njagala nga waali mukubire odi ajulire bulungi ayinza nobabulookinga okitegeera kubanga nkugambye kino Panda kuvanga ku muntu gwobeereddewo nze Jami natuuka n'omuga nemuga Jami wadde tonjagala naye kanfube nayina maaka ekisinga gyembuga nayina Nuwa nemuga ngenda kugulira emmotoka engeri gy'oli mbwa vaccine ngenda kugulira emmotoka abayimbi ze batera okwagala ze bakozesa vidiyo open roof ebikkula Jami mubuuzo bayagenda ove wange banalisibuza emmotoka eyo nga weeri owekitegeera omuntu gwagamba namuyisa bubi okitegeera azaala omwana oyo abeera ewaabwe kati omwana tuzuula omutima mbu mulwadde ne bw'okubira jjajjaawe essimu nalabirira omwana oyo ng'ali waabwe nga bulina kumpeereza emitwalo 10 ku 15 omwana oyo agenda ofa emyezi 3 nga buli lunaku abeera ku ddagala naye nga ssente zange jjajja oyo yatuuka n'okula naŋŋamba oli musajja nnyo abantu abalala bw'amanya omwana mbu ali bw'ati ate nga tabeera naye wuwe yabadde sympathy ebiseera ebisinga alaga nnyo aleeta nnyo emboozi ya mami we n'alaga abaana be yafiirwa n'alaga ennaku gy'ayina naye talaga mbeera gy'ayise ng'okimanyi Jami w'abeeredde ebweru yali teyagenda kukola ebyo byabagamba mbu simanyi abadde ebweru yagenda kukola yali omusajja yamujja muno n'amuteramu tikiti buli kimu ng'amututte kulya bulamu bweru okitegeera nga tagenze kolera obwo obuvune yabufuna alina musajja nga bali mu kulya ssente yali tagenze kukola era omusajja yamupakira okujja wano n'okumujjanjabako okumujjanjabako akatonako yamujjanjabako atuuka omuweereza ewaabwe ekigoogwa ng'ali ku ssente za musajja omusajja waakomedde okulabirira Jami nga mulwadde Jami ankubira ngamba sikyalina ddagala Jami ngamba engeri gye muyinamu omwana kubanga teyabagenda mwana gw'ayina kati nina omwana wa Jami wa myaka 3 nze mbeera naye waka omwana yamuzaala wa myaka 3 asoma n'okusoma asomera miliyoni 1.5 gwagamba namusulawo nga sirina kyemuwa wanyi teyamusuulira omwana abadde abeera wa jjajjaawe kigoogwa ekiwulira kati Jami bwe yafuna obuzibu ne mugaa tojja kutuulirira jjajjaawo ate nga waliwo n'omwana mumpe nze ntandika obeera naki naye kubanga mukyala wagwe nina kati yakikaanyako era yagamba Jami nze sirina buzibu ku mwanawo oyo gwagamba mbu yamuvuma essaawa zino yalabira omwana we yakeera omulaaza n'amwambaza n'amuteeka ku mmotoka emutwalawa ssomero gwagamba omukazi mbu yamuvuma yamuyisa bubi ng'amwogerera oba okiwulira gundi gulunoke okiwulira kati Jami bwe yafuna obuvune nadda ewaabwe nze mbadde ndabirira Jami nga manyi okunneegaya n'angamba nyambayo ssente z'eddagala mu ddwaliro bangaye baagala kunkebera kino nga nkwata emitwalo 10 kyokka jjukira tetukyalinawo kakwata embu twagalana naye nga nkikola olw'okuba oli maama waaki omwana okiwulira nga nkwata ssente ne bwogenda mugundi mu Airtel Money tewayinza okuba tewanayita myezi 3 nga mpeereza Jami ssente oba 2 okitegeera njogera nga Katonda nkugenda ne bwogenda mu print za Airtel okitegeera kati omuntu gw'obeera naye bw'otyo nga ne kati abadde akyali ku ssente zange avaayo ate n'agamba abantu omusajja yamubonyaabonya n'amusoba lwaki teyabagaye ku mwana aliwo kati nze ndi naye mulabirira n'abagamba nobaga naye kennyini mbadde mulabirira nga mulwadde kino kyokoze bambi webale kuba kuwa sayidi yo kubanga nze nange ngenda jjuwa abantu nga bwegimpadde n'ekirala Bruno mugenderere nnyo abantu omuntu bw'ajjangayo ennaku ye n'aba ng'alina omuntu gwa exposingako amwogerako mumugambe tuwe linki y'oyo omuntu tetwagala bya ŋŋambo omu tuwe linki y'oyo omuntu tusobole okubakwasaganya tulabe ekituufu oba kyomwogerako kiki kituufu kubanga omuntu ayinza okuswaza omuntu ensi yonna nga byamuswazaako bya kisiru newunyiza n'oyo muwala omanye omuwala kukimanyi namufunirako alinga olumuntu era atereera enkya n'abanga alina ekikyamu ku mutwe kuba nayogerako ne sisita wange n'aŋŋamba nze nasoma mbeera z'abantu mumpe ne ŋŋamba Jami gende wa sisita wange bwe kiba kyetaagisa kujjanjaba bakole ki n'agende wa sisita wange n'amukansolinga ne bamuga embeera gy'olimu olina obusungu bungi nnyo oluusi otuuka n'obanga agenda ovaako n'ekyoba okola
bwe tulaba abaffe mu busawo waliwo eddagala lyebakuwa lyolina okukola ki okubeerako Jami bwe yawulira ekyo yajja nga mpa feedback yali abeera ebiseera ebyo ng'era tabeera yawukanira naye ng'abeera kigogwa naye nga muyamba okulaba ng'akola ki atereera okiwulira Jami bwe baamugamba ekyo ne bamugamba kati otuusa akaseera ogenda kuddakula n'ankubira naŋŋamba eddagala nzisina ssente nzijjukira bulungi namugamba bwe baba basabye ssente mmeka naŋŋabanga emitwalo 2 ne mugamba kankuweereze 10 osooka oli baweekaawo otandika eddagala bwe namuweereza ssente yabulokinga sisita wange n'amubulokinga n'oli omusawo yali amukolako n'amubulokinga nange ebiseera ebyo teraddamu kwogera nange n'asirika okitegeeza kati chances are high nti ajja tubulokinga nkulayirira oba bulunoke nkulayirira bw'anaawulira eddoboozi yanaawulira nga ntandise okwogera Jami bw'ataba ajja babulokinga oba bw'anaawulira nga kimususeko jagenda owulira avuddeko ku live bw'anaavaako ojja wulira nga mwenna bulokinze buli muntu agende kukwatagana newunyiza nnyo abaana 2 n'abamba nze omwana wange namuziika wano Katende kumpi tuziikawo muganda yaziikawo naye nga nimuziikawo eri ewaffe wala nnyo ne tugamba atuziike wano okuki okumpi nga bw'omanyi ebya famire byaffe oli omwana waffe ate mu busiraamu ne bwe twandimututte mulimbo twandikoze eki twandimuziise okitegeera kuba ne mulimbo tuziikayo understand naye omuwala taddamu kugamba abantu nze infact obwedda n'ekyokulya kyonna kyamuze nga nnyinza funawa ennamba y'omuntu kuba abantu bazibu ate ofaayo nze leero wetugenda live wulira muganda wange ŋŋenda kumusoka mumuteekeko mbenga ayagala omuwa ssente endala kuba ajja kutereera nkube odiyo eno mala okuba odiyo mugamba owakanamu nkubire omwami muteeke ku simu gwe mubuuzo yayogera omumanyi kuba twamunoonyeza bw'awakanamu mugambe kamukubire kati kamukubire mumuteekeko then mukubire awulire ayogere ng'ali ku live tabangako nze webale nnyo nze ngumidde ebizibu byoyo omuwala we yabeerera ebyange ewange yeebaka n'abasajja abasukka mu 2 naye nze nkugambye amaani wange emyaka 4 emirundi gye neebaka naye gibalira kugeeta giwera na 10 okitegeera yandagiramu butanjagala naye nenjagala mulwanirire nnyo mulage ng'asobola obeera omukyalo omulungi mu mbeera yonna era ebiseera bwe yabeerera ewange yali alabika buki kulungi abadde akozeeko ne ku gundi ku mmezo okiwulira akozeeko ne ku mmezo emabegaawo ng'ave waabwe n'akolako ku mmezo abadde akola ku mmezo yali ave waabwe naŋŋamba naye sisobola kukola ngamba mu kyalo ŋŋenda Namasuba ewaffe jjajja yampaddewo ew'okusula yampaddewo olumu kansulaawo naye siina bintu ne mugabo ba tolina bintu tofaayo kwasagana sente zolinawo naye ngenda kwongerezaako ogula ebintu okuleka lumuku toddamu kubeera mbantu omulabirira nga olabira mama w'omwanawo webale nga bwendabira maama w'omwana era ekitanda kyeyasooka okugula n'omukwaliso okwaliko sente zange yasulako Namasuba ng'atandise okukola ng'avudde ekigoogwa ono omwana yennyini nga wali kuba omwana yamulekayo ekigoogwa ate era namuweerezanga ssente zirabirira omwana ng'ali kigoogwa kati ye ayina enkola anoonya wiikinensi y'abantu nagibakuba mu maaso kati gwamusaasidde bw'oba olina ky'osobodde omuwa n'okola ki bw'oba olina ky'osobodde omuyamba n'okola ki bwatyo okuvadda bwabeerera banne kubanga kati nina wengina okukuba essimu like nina byengenda okukwasaganya kasita nfunyeko eno part of the story kyolina omanya ku ssaawa 5 nja kukubira essimu 5 kitundwe sirina buzibu nja kukubasaving eyo onoogirabira nja kukuteekako ku ssimu sirina buzibu nakuba nze siri muntu wa mawulire naye kyansuseeko notofaayo kasita ekirungi kati side ya story ngifunyira ngenda gikuba mu bantu gwobe nga wejjeereza